for media yafetu kusensonga What? Omusomesa Wanjise oli otya? ndi bulungi osebya otya? Ndi bulungi. Mm. Bulamu bulungi. Bulamu buteredde. Buteredde. Mm. Naye manyi nti mbaddeko ne Rosera? Mm. Omwana nakwagala nga tuvudde mu byokusaaga ate nga wafunye omukyala nga mpoyireyo mu background omukyala. Naye ngazi sikyayagala nga natambudde nafunye ekkubo eddala. Bafunye omukyala? Sinnabafuna naye natunudde mu kkubo eddala eriri open sikyayagala mbutuufu sikyayagala. Mbaddeko naye ng'akaaba maziga. Yagamba tagenda kukukyawa bubiri ne byonna byonna byabaddewo otannakwendako oli ajasi mukwano gwe bakola naye era nanengayira nti nkwegayirire ebyaddala no nga ali serious. SB4 kino nkyogera nkijja ku mutima sikyayagala. Waliwo obugambo ayagala okugamba ndira sikyayagala buli we mulowooza nakumpulira nga njagala nayisa amaziga. Pastor Twina Habati akutusako Ayama Wonder Worship Concert. Erugogo Hockey Grounds nga 17 mwezi guno gwe 10/2025 tugenda kuba mu kusinza nga bwe tukoola omwoyo awerekeddwa kabasinzi okuva ebweru w'eggwanga nga Bebe Nkululi n'abasinzi abalala nkumulitu okuyingira emitwalo 5 ate nga ba VIP ba mitwalo 25 y'emmeeza ya miliyoni 2. Big Twist bako Kibati Tours and Travel destined for greatness katino nga 17 mwezi guno gwe 10 tosubwa okusinza mu Ayama Wonder Worship Concert ne Pastor Twina Habati. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Era don't focus on it. Mwami ajja kugula olulala. Mwami ki? Naye wamugobye. Kugayisa amugobye naye yangobye. Mulavu olaba bibaawo. Mulavu bibeerawo. But not on social media. Bino bya social media jukira mene gye tulikoja social media TikTok awo mwana postinga kawo nga nakuchaye leo muda we muti olowooza buli relationship kati nti omulembe gwa social media buli relationship eri mu kamera. No nekati olidde eri mu kamera nanti kati bankyayidde mu kamera neetonze biganya tunaba kwetonda kasito tusobola ko bayita okwetonda nenga wetonda wakoze ekyo tewawulidde ekyaviiriddeko kunkyawa tugenda bituukako ku SB4 Media tuguse ensonga nkubuuzako muzzukulu wa Kabajja olunaku olwaleero program eno tugikoze budde bwa kawungeezi era nga bwotulaba ndina omukyala anyirira mukyala omulungi omwana ne wali wakatambi kennalaba naka playing kwa zijukira naka playing nga kange yakwogera omwami bo nengamba ndina mukyala omulungi mukyala anyirira mwana omuto embula kalevu Rosera ono ku social media ku TikTok okwo yabaddeko nga yamenye munno omutima laki mukola ebintu ebyo yamumenye omutima mwana ali mwati break akaabye n'akaaba
nga kiki ensonga manyi tetwagala nnyo kuwira gwakawala nga tetuwuliza gwakalenzi twasooka ntukyaza kuba n'omusomesa n'atunnyonnyola naga sengawe teyakusiima ate n'amulabula tujja kutuukayo naye yejjusa onako yamusisinkana abadde akwagala nnyo omenya omutima bingi omusajja otu ng'ali mu maziga akaaba neŋŋamba nja kunoonyako ku mukyalo ono mukyalo ono munoonyezaako olunaku olwaleero tampadde buzibu nno yadde ate nze muwadde obuzibu kubanga munoonyereza mbadde nina emirimu nga mingi nnyo okuzunga kudda eri mukazi w'oyo Kamada yabadde yeetuze tulwaggulu tumulabba tugeze okusalayo emigwa tumudisiza mu ddwaliro netugamba Kamada sika mukazi vaayo tugere tuwulize ku mboozi ya Rozera n'otulinda toyanza okutulinda jamu n'atukwatamu awo naye mukyalo n'atulinze era tukwebaza okutulinda tubamuleetedde tuwulira tekusaidiye naye nga bannaffe abatuteekamu akasente bannaffe abawamato estate management bakuyambako okusololeza ennyumba z'abapangisa gwe wena wennanga oli mu landlord ng'oli eyo olina abapangisa tebagala kusasula bakwasi abawamato bajja bakusololeza bakuwe sente zo nga za mubulambalamba tulina omukyala Rozera oli otya ndi bulungi ssebo oli otya emirimu giri gitya emirimu nkola naye jo si nnyo cause I'm a student mbadde manyi nti gundi yaggwako intern yaggwako then nenzirayo ku campus I'm in 3rd year toliyo ku Galaxy jendi naye I'm not yet working obeereyo just lwa detached mbeera no ndowooza baby wange teyakifuna bulungi after internship ngambye baby wange jukira yabadde baby wange kuba yankyaye naye nze ku mutima akyaliko teyakitegeera bulungi after internship remember tuba bangi kati ndowooza nze ne balabanga maybe I can add something to the company so then after ne bankubira nzireyo nkole job training so I have been doing job training but not yet I work at Galaxy kati mukugendayo baby wo bamugambako ko okugendayo okukola job training namugamba adakimanyi tewali kyesimugamba actually cause I communicate at home then omuntu omulala yoyo gweyagala naye obutafunamu like okweraliikirira nti obona alazeewa so nenga sofanga bitucha tunaba kubeera nga owakinga obulamu bwo butambula butya obulamu bulungi cause bazadde bange embeera nabo tebalina buzibu tetuli bulungi no tetuli bubi they can provide wegamba ng'oggyeko bazadde bo tewaliwo kisobola kulemesa bulamu bwo kutambula bulungi kabe boyfriend kabaani ebisobola obulemesa bibaawo kati nga relationship kati nga kino ekyaguddewo nze kyamenya omutima kosi kye nabadde njagala owaye angende wano ku kampani webasolooza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko sebo kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye puli alinaku kino abantu bakozesa wamato estates management wangi waawe nyabo katubanjulire wa Mato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga wammasebo bakakase faba wa Mato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa wa Mato Estates Management. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musubuzi oyagala kutandika kusubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo bakuyambako flight booking ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket kajangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy jangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya basangibwa Kyengera ku Kyengera
Hall Level 1 Room 20 okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. You know, in life we do mistakes. Yeah. Mistakes are human. Yeah. They are made by human beings. Era bwoba okoze mistake yonna ate tuyigira mu mistakes zaffe. Kati ndowooza bwe mba nkoze ensobi yonna omwagalwa wange n'atagisiima, you sit on a table and solve it. Nendowooza saafunye kakisa. So tudde ku nsobi gye wakoze gwe ye gy'alinganga agamba nti gwe wakoze ensobi. Yabadde ensobi ki? Kuye, because I didn't realize it a mistake at first. Because most of my friends are male. Mikwano jange miwana ndowooza nina mitono ng'oyo yasooka Brenda ali ku kamera. Brenda olina boyfriend? Tomumenya omutima yabadde agenda kutta mukwano gwaffe. Bibaawo? Mubamenyanga? Nze simenya. Kati nga wembadde nkugamba nti ekyamuviddeko y'okulowooza nti oba namumenya omutima, ensonga si y'amaanyi era yagiba nnyonnyoddeko. Ndowooza yakugamba nti nze nakola videos n'abasajja b'oku Galaxy, abakozi ba Galaxy nga mwabo n'amenya Sugar Arafat, Ditacha, n'embeera n'emikwano mingi ku Galaxy. By the way, bokaboka sijja emikwano gyange. Bangi kitegeeza. Bangi n'ababeera ku kamera bwe mutamanyi. They are my friends. Kati bwe nakola zino videos, simanyi oba Ditacha yankwatawo awaanyiza beebu. Nanyiga ndowooza bye byamuleetedde okunkyawa. Ng'oggyeko video ya Ditacha, mwali mufanyako misunderstandings ng'abaagalana. Era nga byabasajja. Tebyali byabasajja naye bwe yakitwala nga bwe nagambye nti baby wange ali short tempered. Ate bw'alowooza bw'ate ekintu talinda answer gy'ogenda muwa. Yatwala ekyo. Mistake yaliwo awo ndowooza namulabeko era ng'agyogerako ku live ya Mickey nti nze ku live wabaddeko? No, nabusanze obutambi ku TikTok. Sabaddeko sisobola bibeeramu ebyo because I'm already heartbroken. Ate wemba ndabe ebyo kati ngera ali kwogera nga nvumirako biba byongera okunkosa. Kati bwe nalabye nga in fact nalaba post ya Mickey nga agamba agenda beerako naye kye nakoze nenzijjako data nga saagala kulaba notification yonna osobola okuwalirizibwa ogitaapinga nate n'olaba cause ebigambo bebu byafulumya ate ye awanda nnyo omuliro ate nze ebyo sisobola kugumiikiriza kuba nange ndi muntu nina omutima. Yeah. So gundi mistake misunderstandings zikize mu Africa omuntu ali yayinza oba nga tajjukira gye mwasooka okufuna ng'oggyeko ya Ditacha? One day he called me. He thought I was at home. Naye nali nvuddeyo. Cause nina sister wange yali azadde. Kati nga gye ngenze baali bamulongooseza. Kati ye bwe yankubira essimu nga sikwata nakuba ewaka. Nakubira oba brother wange oba yakubira maama. Cause ewaka badde bamumanyi. N'ewaka badde bamumanyi? Ekintu kibadde ku level. I'm not a cheater. Wembeera nga ndina omuntu mu relationship. At home they have to know. Even my friends have to know about it. Kati Ditacha wakaba mumanyi? Ditacha is not my guy. I told you he's my friend. I have so many male friends. Ditacha yakubye. Nekugamba nti ye kye yatutte after seeing the other videos I made with Ditacha. Yeah. So nakuba ewaka. Kati nakuba ewaka. Sijjukira oba yakubira maama oba yakubira brother wange. Kati ye yali amanyi ndi waka. Cause nali mugambye ndi waka nebasemu biki omutwe gunnuma. Kati bwe yakuba yali amanyi ndi waka. Kati oba saamukwata nakuba ne bamugamba taliiwo. Kati nagamba era obwenzi biki kati bwe yankubira essimu namala after nesangako missed calls ne mukubira. Nagamba nyabo oli luddawa wangambye oli waka ne mugamba kankunnyonnyole
tutu najjako najjako akwagala nnyo nanti omuntu goyagala omuvuma akayiringu no waliwo ka video bayinza kenalabye waneeno kanka kuplayingira videos nange manyi tubano tugoyagala sisuubira nti osobola omuvuma wajja byeno Love ziba maso simanyina yanziba atya love ya kibuli ekinyanaki love yanziba atya maso video wajirabyeyo nakalwaki akambe love yamuziba amaso mbo tiyalaba naye ndikabi SB4 ndaboneka kyala kalungi nanti agambye love yamuziba amaso. I think ebyo abyogera because of anger issues. Kubanga nze bulijjo ampaana nti ndi bulungi nga mpita sweet kamonde nga mpita my love ebyo by'oluzungu tatera bikozesa nga ngamba kabiri nage wange nga kale akozesa nnyo nga mpita kabisi kandagala seka era film ndi musanyufu just kati ngako sweet bomb ebyo tabimanyi ebyo kale abimanyi naye ye ayagala nnyo ebyo eby'oluganda nga asobola okukubira n'agamba oli otya yanzija ku nkondo kati ne mugamba enkondo ki gye nnakuggyako kati one day he called. I was at campus with my friends and most of my friends they don't know Luganda they only understand English era nange wemba mbeetaba mutubera mu luzungu nange nengezaako mpolampola kati ye nga akukubira nga akugamba oli otya ow'omukwana eyansumulula kati mikwano gyange nga ndaba giseka nenebuuza bagisekera ki kati nga bo tebabimanyiire ebyo eby'oluganda ebyo bebamanyi bebu naye nga nze nabimanyiira ate nali ndaba nga biri different from the other exes be balinga bampita kati nga I feel comfortable nga kuyita atya kabisi kandagala kabiri nage ow'omukwano ebyo ebyo kati nawe nga wabimanyiira nga nabimanyiira neze nga sibimuyita because I'm not used to. Bebu yadde kasuku yabiŋŋaanye wama bebu kirina obuzibu tekirina buzibu kayira nte gwe weesimenze wange tabimpita ebyo bibebu mpita hani mpita papa nze nalinga muyita zoniki sometimes zoniki kitegeeza light from God ako kapya kanfune wenkawandiika zoniki nayagala kayita njakayita naalongo maizoniki light from God. Maizoniki. Yeah. Nkakopye maiz. Kanka saving maizoniki. Aha, kati anani wanyibyo. Manya bingi, maizoniki. Nenya de choices amazing. So kaka omanyi lwaki namulimu yita light from God. Olaba nti kale his short tempered nti anyiga mangu navaako nakuvuma kati nebyo byanvumye mu media bitono wali eringa we tunyiga asobola okuvuma ebigambo bwe biti nze ndina mukazi mugumekeza because I really loved him era he has broken me kati ebyo bintu byenalinga muyita ng'ogyeko eno side y'obukambwe ebyokunyiga yali so caring nga he's so caring and loving. Mve bambi minanga gye yabadde akabanga yijusa ssente ze kubanga ssente. Okay, let me ask. Waliyo omuntu abeera mu relationship nga taspendingiramu. I also used to spend on him. Yeah. Nenze nabimulangiddeko. Tonnaba.
kati ezo sente yagambye sente mbubiki because I wasn't on that live. We kamada yabaddeko tasubwa kirasezi za mmiki. Kimbu yaka sente wambaye kutaka musi. Mbona ekira kyasinzo omuluma. Kitanda. Ekitanda kyo yakigula. Nete yakigulira mama nga bwe yagambye. Okay, I was staying in hostel. Kati ekitanda kyange ne kimenyeka. Kyamenyeka ng'okolaki? Ye yakimenya. Ekitanda maybe because ba siblings bange nabo kye balinga bakozesa ku campus ndoza kyali kikadde. Kati ne era nga bumanyi nga muli mu love ate nze bwe mbeera mu love I become so talkative, like I tell you everything. I feel at home bwe mba ndi nawe I tell you everything. Kati ne mugamba babe ekitanda kyange kyamenyese. Nangamba mbadde ninawo sente zengendo swapingamu essimu. Ndoza kanzi kuokole ki? Okule kitanda. Ate era gwe nali nnina okugamba cause he's the one I was in love with. Kati nga sina gwe communicating naye cause I'm a lover girl. I don't cheat. I don't sleep outside the relationship. So kati ne mugamba njagala kitanda. Nangulira. Oba kyali kya sente meka nze simanyi kuba yangamba sente yali agenda ziswapingamu essimu. Yakiyita kiramba kyonna bw'ati. No yagenda n'asasula ne bakireeta. Yokulandowaza wasozo. Ewasozo tebaseera. Kyolo kyali kya sozo ndo. Kati babe kyamuluma. Kati ekitanda bwe yakireeta kati baleeta kinene nga tekijjaamu mu room. Omanyi hostels nga bwe zibeera. Nzira ntono bwezi. Kati nga tekijjaamu. Nange kye nakola ne nkiweereza maama. N'abeera ne ndowooza teyakisulako cause ekitanda ekyo ewaka tulina ebitanda bingi. Maybe yakiwa abakozi b'ewaka. Kati besides nti oba mama yabadde akisulako omanyi nze ndi mukyala muganda amurozela kagezi neddira kinyomo. Kati sisobola kuddira ekitanda ekiri ewaka ate nkiddiza ebba wange olwokubanga akisabye. Obuko obumanyi mu Buganda. Kyali kijja. Tugenda kukola tutya ekitanda ekyo. Ekitanda kyo tagenda kukifuna. Mu byabale kyakijjemu. Akijjemu. Tunula mu kamera ng'omugamba. Babe. Mu bintu byonsaba. Bakuganye be. Oh. I'm used to. Ate sinnamukyawa. Nkyamwaga. Mugambe babe musomesa w'Oluganda. Babe, musomesa w'Oluganda, I know you blocked me everywhere. But kyemmanyi omuntu yenna alina asobola okukusindikira mu inbox oba waawo nawo nakasanga. Ekitanda kyo tekigenda kusoboka kudda. And then another thing is engatto z'ogamba ze wangulira zaakaddi wakati nze nzijjewa. Nenga tazaagala. Mbu yangulira peya z'engatto 5 ate nze nzijjukirako 3. Kitanda tekigenda kudda. Ekyo kyote anyway kati ngene ngambe mama mbu. Nkiva ku kitanda nkitwayira omuka akyagala. Mama takiriiko nkugambye akayakiwa abakozi. My home is big. Ali mutuufu. Nene kyali kisinga okumuluma mbu. Kama dankyogere. Mbu wamuteeka wamuyire eva mu bbakuli n'awutire mu bbakuli kyamuluma. Nange omulimu guno. Namuteera enva mu bbakuli. Buli awutira mu bbakuli n'akomba. Bonna kimuluma lwaki omuwera mu bbakuli lwaki? I want to comment about that because sometimes love issues can't be discussed on media. Naye buye bw'abanga alaba kyamuluma. He was not forced. Yakalira. I don't know ba yeyagalira oba bajjajja baali bamulinye ku mutwe, but he wasn't forced. Era I want to comment about that into oba biki. I don't know. Gwe wayimbirako ku muzindaalo gwe. Nokota microphone. Like nokota microphone. Noyimba maka Celine Dion. Mama Brenda I'm not good at singing. Yes, I'm not good at singing. I don't have a soft voice. No, like no. Kale yakutwalako ku ice cream. I'm not a fan of ice cream. Yes. But you people. Kati then about complaining. You know, sometimes love making a craze. Yeah. Sometimes you do things out of the blue. After you be like, oh, what happened? Yeah. Yes.
So mukaseera kano wakomadde okwogerako naye? Okukoma okwogera naye ndowooza nakoma okwogera naye ku Thursday, around Thursday, Friday. Because after the saga, after seeing the Thatcher's videos, nanyiga nga mukubira amasimu nga tagakwata nga mukubira amasimu nga tagakwata. Kati bwe yakole yo live, oba yagikola Saturday, I don't remember. Ngali mu motoka. Yeah. Kati bwe yakole yo live, nengezako nina nembera nga mukubira amasimu. Kati bwe yankwata nangamba, nyabo, toddamu kuba ku simu eno kubira Thatcher, mwogere ensonga z'omukwano nga bwe wankoze. Nakublocking. Ndozo kumblocking, he blocked me after like ekintu nga kifuse so viral. Kati nga ndoza n'abantu bebogera ku social media byongera okumulumya. Then after he blocked me. Nanya atera kimwe wena mukwano go Brenda. Wabadde okukozesa simu ya Brenda n'omukubirako. Omuntu ngera yagala munne. Tomanyi yeewe. Manyiyo. Waligenzeeyo keewe ne weetonda. Nagenda. Nga wasibe nga taliyo. Nenkubirako kati sengawe yena alisobola mukubirako. Enamba yenjina nete toge. Sengawe ole gwe yagandi teyakusiima. Teyansiima neze nali namusiima. Senga. Kadubirwa kitwa mukubirako. Nanti teyansiima neze nali namusiima kubanga ate n'ekintu ekirala. Nze bwe ngwa mulavu ne bba wange basiguddeemu na kika kiramba. Yes, mbeera submissive ku bba wange. Kyonna kyembanja kanso kigamba bba wange. Maybe n'emikwano gye kati nze bya family bibeera tebinkwatako. Oba senga teyansiima, maybe after some good time yali ajja kumala ansiime kubanga nze am well behaved. Wategeera nti senga teyakusiima? Nanti era nga bwe nagambye nti nno bwe mubeera mu love you share. Kati nga era nga bwe mbeera ne bebu nga bwe tuba twogera tugeze senga we n'amukubira nze nga ngamba sirika takuwulira nti wooli. Now what do you get from that? Itegezo wachitegeera before bino okwapeninga. Nali kimanyi nti nno senga we teyansiima. Ate mami kale abantu abalala abali kusaidia. Aba kusaidia? Yiye. Abamu baali bansiima. Kale nga lwaki yesenga kuwa awansonga ki kubanga manyi senga yasooka okusiima ndi senga aliwo okwaniriza muntu yenna. Folaba osobola okugenda ewaka n'omuwala. Nenkya nogera n'omulala balina kwaniriza baniriza bannange muwala bannange muwala wange. Nanti kati senga okubanga teyansiima. Ndowooza abantu abasinga ngezaako nnyo okubanyonyola nti amwe Muganda. N'abamu nga bagamba yono nti Muganda. Kati nga bwe nagambye abo bo balimu nnyo ebintu by'e Masaka. Maybe yalabanga I don't look a Muganda. Ndowooza nze kale nze kyendowooza kubanga I have never met her. Sina nti oba nina ekibi kye naamukola. Sina nti oba nali movement because me I'm very calm. Even if you do something to me, the way I react, esobola n'okusumbwa n'ogamba ono mwala nze amukoze kino kulwaki like tanvumye takoze eki. Because I'm well behaved at home bakugamba oba oli akukoze eki gwe just keep quiet. Amazima gajja toka gaveeyo. Kati nze I have never met her. Newe nali badde nga namu meeting teyali gambe nti oyo omuwala yali ankoze kino because nze mmanyi engeri gy'okukwatamu abantu. Mami wo yali yasiima omulenzi ye? Mami wange kubanga nemusomesa naye ayina empisa ng'era bw'ajja ewaka ate omumanyi ebyo ebintu bye ebyokusaaga biki gwe kyana gwe birelelere ebyo kati ng'abewaka be banyumira era nga kale nga tatera kujjawo ninga waabaze they welcome him ne bamuwa caayi. Mami yagambye ate ng'ensonga zino zizeeyo kuba kimanyi abitegedde yagambye atya? Kati nasooka ne mbimukweka kubanga nze nali mbalaga nti oli tasobola kunkyawa nga ne waba nkoze ekibi ngezaako okukibikkiriza tebakitegeera ewaka. Naye kati olwokuba nti no social media yajja ate video zagenda viral kati newaka waliwo basista bange ne babiraba and my mom is ever on TikTok. Waliwo wifi ewaka so tavaako ku TikTok olusi yerabira ne TV akolako ku TikTok ayagala nnyo zi video. My mom is not that old. Kati ng'abeerako n'aziraba kati bwe yabitegeera nasooka naye n'asirika ng'ayagala maybe ngende mu confronting mugambe. Kati nampita n'angamba Rosella first come here.
nengenda nagamba bino byendaba bituufu oba just muli mu mizannyo gyammwe gya ku TikTok. Nemugamba mama it is true. Nagamba okay just calm down buli kintu kijja n'omuliro but then gwe tozaayo nnyo bigambo era nkumanyi mwana wange tojja kuzaayo bigambo bingi bijja tuuka bikakane maybe after mujja ku reconciling. Kuba nze manyi ekintu kye bayita love okiraba mubeeramu nambeeramu tusobola okuba nga tuli wana eno ate ne muddiŋŋana bageze namubuuza ekibuuzo titosobola muddira aganza okufa n'empunya neŋŋamba kaweddemu. Agambye mbwagaliza wa n'empunya neŋŋamba ne Mukama. Omuntu gwe wali obeddeko naye mu love n'omulaga nti nno omukolera buli kimu kubanga nze musomesa simulaga nga kompisa mbi okujjako y'okunyiga ebyo byabadde taaca neŋŋamba naye kubanga ekyo omuntu agamba agaliza wa n'empunya aba agamba okumuddira at least nfa. Kati neŋŋamba omuntu gwe tubadde mu love in just a week n'oyogera ekyo ekigambo bwe kityo kale ekyo in fact kye kyasinze okunyuma kiri ekyo ekyakayiringu simanya akanyonyi kannamazzi. Bw'ofaanana akanyonyi kannamazzi naye nga nkafaana aba ke katya nange sikamanyi nagezezaako akanyonyi kannamazzi ke katya nagezezaako okubuuza mbuna akanyonyi kannamazzi ke katya ne baŋŋamba mbw akanyonyi ako kabeera ku tooyi kakyobula bakatuuma namazzi namazzi kabeera nnyo ku tooyi kati yakuvumya akanyonyi ng'anyiize nenzira sifaayo bwabadde busuumu. Okyamwagala naye mwagala te sijja mumukyalo paka wana aba mukooneko obuzibu nange atayinza okunyiigira nangamba lwaki onkubira ng'olina akanyonyi kozi kanyonyi ki kannamazzi ebigambo abijjawa anti yasoma Luganda kannamazimbo soke mukooneko onaabo nnyambye kuba sinawe mufunira nobakozesa esimu ya Brenda tomufuna kati anina onyolooza azikwata. I tried doing it but it failed out. Esimu ye nga sigirabamu soke ndabe wano kigambo kyakuvumya nno kinene kanyonyi ako banakukwata omusomesa wanjise oli otya? Ndi bulungi osebya otya? Ndi bulungi bulamu bulungi bulamu buteredde buteredde naye manyi nti mbaddeko ne Rosera omwana nakwagala watuvudde mu byokusaaga ate nga wafunye omukyala nga mpoyireyo mu background omukyala naye nga nze sikyayagala nga natambudde nafunye ekkuba eddala. Bafunye omukyala? Sinnabafuna naye natunudde mu kkuba eddala eriri open sikyayagala mbutuufu sikyayagala. Mbaddeko naye ng'akaaba maziga yagamba tagenda kukukyawa mubiri bino byonna byonna byabaddewo otannakwendako oli ajasi mukwano gwe bakola naye era nanengayira nti nkwegayirire ebyaddala no nga ali siriyasi SB4 kino nkyogera nkijja ku mutima sikyayagala. Waliwo obugambo ayagala okugamba ndira sikyayagala buli we mulowooza nakumpulira nga njagala nayisa amaziga. Nange ndi mugayisa naye ali mugayisa wuno wali akakwagambako kale obugambo jasi muwulirizeemu bifo sirina byengenda kwogera naye. Mukwano naawe tolina byogenda kuŋŋamba mbadde nkusaba bambi Rosera kagezi ndeka mirembe naye kati gwe olwaki ompita obunyonyi bunnamazi kale yadde twayawukanye nengezezaako okukufuna naye ndowooza kiganye nkwegayiridde musomesa. Kale kankwetondere byonna bye nkugambye kati bambi ndeka obeere mirembe gyo.
sigenda funa mirembe nga toli mbulamu bwange. Era bulungi. Bambe musomesa. Ajijiro. But I will be fine with some good time. I need like a month for me to heal. I'll be fine. Ewa wabadde mpwidde mubaka gwange omukyala. Tamulidde? Ntasobola funirawo. Nze mumanyi. Bali talinawe wabbali. Mbadde nsobola okucheckinga essimu ye nga acheckinga eyange. Nawe bali toyinayo. Nze nakugambye I don't sleep outside the relationship. I don't. Kati oba waliwo ensonga endala gye mutayagala tugamba kubanga nze ndi mu bufumbo bwe ndi mu bumazimu emyaka 8. Kitegeera. Ffe tukyankalana ne tukyankalana. Nze tukyankalana ne byaddala. Naye ati kinene nnyo mu nnaku 3 nga tuterezezza ensonga ezo. Oba waliwo ensonga ze mutayagala tugamba. Kati gwe SB4 olabika wakozibwa bwanjawulo. Olaba my babe is a judge's boy. Nange ndi wa judge. Kati akajajjawo yali mukambwe. Naye babe bamuwe ekyejo. Era nze mbeerawo ne nejjusa ne ngamba basinga babe teyakula ne jajjawe. Olaba the way Chris Evans is. Ne babe bwali. Era ndowooza babe bw'anaalemererwa nze. Bw'anaalemererwa nze omukazi omukakamu. Who never get someone like me. Okubaka Bible yatugambye nti no mu mwaka guno abonyabonye ne laavu waliwo yasooka okufuna owookubiri ate naawe. Aba bakazi ate nti olowooza boy abanana ebbanga nga nze lyamaze nange. Bali bajjanga mwezi ne bagenda. Nze abadde agumye naye. Kuli wa myezi 3. Twatandikaawo last semester. Brenda last semester yali ya mbanga ki? Twatandika mu Gwakuna. Not so. Sijjukira bulungi. But last we started in Jan. Kati awo okuva mu January awo ne tudde ne tusomaawo then nankwana nga mu Gwokuna. So oli myezi nga 5. Ne mweje emyezi bye tukoleddemu bingi tweraze omukwano. Kikyogenda mu meesingako ennyo. Kyogenda mu meesingako. His care and love nebiri byabadde ampita. Kale nze sifunangako omuntu ampitako kabiri nage. Kabiri nage kabisikandaga. Kuganga tobifunangako. Nga mpita kabiri nage. Nga nyimbira buno buyimba. Mbuno obwo bwaba bisirikirwa kale obwo bwaba akafeero. Kati nga kubira nakuyimbira obuyimba bwaba David Lutalo. So nakuyimbira obuyimba bwa akafeero. Nga ngamba ondi eno ku kakondo. Kati ngenda bimisinge. Alai. Nga kuyimbira kadongo kamu. Obonga bwanyimbira nje. Kayimba kiga badasinga okuyimbira nawe ngokagala ngotosesa n'okagala. Kale olaba sijja kulimba buli kayimba kabadde nyimbira ak'omukwano nenga ayagala nnyo zino ennyimba z'abagundi abo bakiweewa. Twalira kameme wambi. Twalira kameme bambi bibwe bityo nga akukubira nakugamba kana kayimbo badde wakawuliddeko kano simanya akahali eti kisaaki obwo bwe butyo. Byakuyimbira. Kali nawe n'otukisa n'obyagala. Nga mbyagala nnyo. By the way, I was becoming addicted to old music. Kubanga bebo nga abyagala nnyo. Ate nga nange ng'ate mulaga nti tobyagala ng'anyiiga. Kati nga nange mulaga nti mbyagala. Kati ate wagamba nti onnyimbira yonnange ng'olombuyimbira buyimba kyo. Mbangamba nti muyimbireyo. Nze nga muyimbira buno bwa Shiba. You do me like an exercise on koya. Okoya nga exercise obwo bwe butyo. Nga nebwa abwagala. Nga abwagala te nga ayagala nnyo eddoboozi lyange. Kale nga ngamba nze asinga simanyi lwaki yakyuse. Yakyuse mu bulumi. So ng'oggyeko obuyimba babadde nga akuyimbira.
kyemmanyi mu bintu bingi nnyo mulabo by'osobola okumisinga nga bukisikisi obo bupekepeke zihagahaaga ate ebyo tobeera bimisinga buhaga kisikisi obwo bw'ogenda bumisinga kubanga oli awa deep haga omanye eyo haga y'eddakiika esatu ebyo ngenda bimisinga ebyo ogenda kikola otya tomulabe bwamukubidde najjako jeeko nze kale bannange literally ngenda kumisinga nnyo laavu ye obwo buyimba goloza buli omu abuyimba akubira n'akuyimba onkuba obwo buyimba nga bwayimba bwa misaaki kati ebyo simanya n'abinkolera kati oyo ditacha gwansibako oliraga mafini owulira byayimba simanya borogoro biki ebyo bwe ate tabitegeera walawo n'obyagalirayo kati anyimbira Walumbezaayo yali anyimbira kabisi kandagala yakakukwereza Walumbezaayo atukola bwatyo bakabasajimbo ama SB form fanana tofana nayo Walumbezaayo naawe ali n'abantu bagenda mu kubbaka ebyaddala kubakati abantu bagenda mu kubbaka gira nga yeegiraagira obansabe namba yonjiweeyo sigibawa bajja kundisturbing ate nga nkyayagala kwetondera musomesa ati yagaanyi simazi block nanga yanza okumbulookinga wano ate adayagala nnyo kana akayimba akamisa ne desire simanyi bwe nfuna akakisa nenkamuyimbira ayinza okunsonyiwa bu baby nkwatako I need your touch ako nanga ai wadde kakola otya ai nefuna akakisa akakamuyimbira tajja kwata muleke kagera kati koza akayimba nga uwewa akayimba kati nga gwo akadizwa kakola nze muyimbira nakola mbo ai ngamugamba baby nkwatako I need your touch nga kacyankwatako nga malagola ai zero genda kikola otya tukoze tutya nawe SB for you can you reach out to him nange ngezezza kusimanga yonna bapulira akuba physically ye badamanyi kitobo ndokubatimu badamanyi ye no nze kyenteesa kusooka muwemu ennaku obulabe nzimuwadde maybe gamba muwemu wiiki obulabe nekyemanyi aliawo yakumisinga ne SB if I need your advice what should I do okay like for me I'm like I should give him space I try like calling him bwaba picking the up I be on my knees mugambe mukwano nsaba kunsonwa that's the step I'm taking is there any other step you want me to genda kewaka akawe oyo mumanyi yanyiza alabika kati yavudde yakimanyi ngenda kugendayo ate ogendayo agenda kugula olujinga mutane kitolina kapi ya kisumuluzo yajinjijako emabegakaawo kasala nga ntandise okukola bu video n'abali kati we nagendayo nga ndaba omuntu tamuka nga tannabakola live nasooka nangamba I'm gonna visit my judge mpaako ku bisumuluzo ebyo jajja abeera waye babeera eri side ze oba ze nansana oba tugende wa jajja akumanyi anti jajja mukadde osobola n'ogendayo nga takujjukira nenga wali ogenzeeyo wali eri yali amanyi nga ngenda nagamba muzzukulu and I also miss jajja bwe twalinga tugendayo kale nga tusanyukira ng'abaana ffenna kale bwe tugendayo nga jajja munange bankyaye muzzukulu wo yankyaye mpa ku magezi kati jajja ayina endwadde za like ez'abakadde ate muteekeko stress ezo jjukira kati yali yanjagala kati ate mugambe bankyaye olaba bwe ndeeta ebizibu oluusi n'afuna ataka ate era nze mbeere nga the blame ate senga ono senga teyansiima bannange senga teyansiima tukoze tutya no muweerezeyo message esembayo muweerezeyo message omwami bebo omugabe bebo kakibe kizi nera muyita bebo kebaŋŋaana kasuku nayo talina laavu kasuku talina laavu omulaba katuke muyite bebo muyite obunyaawo buli otera okumuyita muweereze message ngayo naye nkwagala nnyo wotali sirya naye nga bakupa kalasiti kulya
Paka last. So I don't have appetite. Tolide. I just waited there. We took tea, and then after I waited for you, I had to come here. I never ate. Brenda, temulidde kakasa. Come when is of kamidde. Katonda wange mwana ali serious ono sembereyo. Tomaso deza amaziga. Omukwano musomesa. My name is Rosella Kagezi. Sinda mukatini oli akyatetenkanya. Namantiza sifuna muntu afukamira bwati. Mwana ino mukwano. Brenda ajja kwesa munne ensobi. Gwe tosobola kufukamira musajja. Yeah. Toyinala. Namanti gundi njeru tukutuku. It's okay as long as I'm pleading for love from Musomesa. Oh. Tubiyata buse. Mukwano Musomesa. Louis. His name is Louis. Louis. Yeah. Louis. My name is Rosella Kagezi. Nga buli job ompita beautiful kabiri nage. Kabisikandagala byonna nga abimpita. Nga ampita mbu ekikompe ky'obulamu bwange. Ekikompe ky'obulamu bwange temuseka. Mukuseka naye fa. Agamanyanga misinga teri muntu agenda kumpitako ekikompe ky'obulamu bwange. Badde nsaba onziriremu mukwano. Tuddemu nga bwe twali. Ebigambo bya social media tobigenderako. Miki ali kwongera omunnyo mu sukaali. Bambi mbadde nsaba tobigenderako komewo tuteese. I still love you. If my love was at 90%, it has increased. Kati erabika eri ku 95 kuva lwe yankyaye. Sorry. Sabonziriremu. Nena video tozijjayo oli mu kwetonda video zikoma kutambula ne Ditecha yavuddeyo n'agamba na ate n'amuvuma ati mudandala. Muka video twakalabye. Nakali obavuma babebo oti mudandala nga nawo oli awo. Ne bwembeera nzigamba Ditecha ava ku musajja wange. Namugambye. Olimba. Ditecha nagamba atomanyiro oyo bisaati oyo mudandala biki. Actually nagenda nempita Ditecha ne mugamba jangu mu kamera. Tukole video ngolaga nti ekintu kye wakoze yabadde ensobi okunkwata kuba bwe twali tukola video samugamba nkwateko. Nze namugamba Ditecha tukole waneno ka video waliwo akayimba ka Trace Melon aka trending tukakole mu challenge and Ditecha was like it's okay. Kati bwe twagenda ngaye bomanyi nti no nga feeding oluyimba vibe nankwatako biki like nechiva mu mikono janga sikyasoba controlling. Remember mbera mukola video tosa sindika mutunde kabiki. You have to keep romantic. Kati ne muleka nankwatako nebwe bebe we byamunyiza ningamba Ditecha jangu bambi mu camera twetonde onyambeko netonde. Kati we yatuka mu video I even have the video here. Olimba kandabe na bwe twatuka nagamba gwe kamusomesa gwe twabadde tukola video todanga mu gwe bisaati biki. Kati ka video netano ka postinga kuba bebu kali kajja kongera omunyiza. Twaka posting. I didn't post it. I have it here. Kandabe obamwe kali. Kati ye nakola ate eri video nawe ya posting ze Ditecha ngamba gwe manya yogera ru Jamaica. We sakala mani beka there namugira ate wali padem nengamba bannange. Yayi omuvumye nno mu Jamaica. Tonde nagana. Amuvumye nnyo mu Jamaica. Nagamba. Gamba kaliwo olisimanyi musomesa sanalero bikyekebera. Embeera naawe. Nanze star. Yukira tali. Yukira sister. Nedda wa star bwe buleke bwakyalo. Bwabeera star. Uptown star. Embeera nawe ngoli friend. Yukira kati ngoli kapita. Alazemu nakwatako. Nanchi tolabanga namuddukako. Nkiri yalinga kikoyo mudandala. Nedanyi ngebiriye mubuliro mugabe yodeli biri mugabe ndobera ne basita mugabe yobera n'abantu otambulira mu block abasita. Ame star. Ame Jamaican star. Ali mugabe ne bibyo bye Masaka. Labuye ye Masaka. Yadda omuli ne mukazi wako mukwatirira.
ngama Negwe kano nakalaba ate yakwadde peeke nte yampadde ni naawe ojja kunkyaye jaddala kabidio kansindikireko gwe akwede agazi bawulira nakuwahaga na peeke neŋŋamba bannange ekirala bba wange yagambye mbu yawonye birthday yange my birthday is about to reach. It is very soon. Kati yekyanze linda birthday gwajja kudda omudandala oyo si mudandala bba wange ati nze mpedde sigunda litasha mwita mudandala birthday oyo yadde 15th November etuuse ate nali twali twakulanga kugenda ku Yamuzi Cafe Entinda nga naye twakola dda plan kati yabidduseemu buddusi ekitegezo manyi tunoshaire birthday yemu ne mukyala wange ni wa 15 nange yeeyo so mwana plan nga mugende wa ku Yamuzi Cafe Entinda wabeeyi yali anteekamu ssente nga he doesn't mind as long as I'm happy and that's what I miss from him. Besides okubanga nteekamu ssente ne laavu simanya nanjagala nga wabadde anjagala bba wange badde akwagala. I miss him so much. I wish asobola okunziriramu. Ate ekyo kyagenda nti yawonye birthday yo kyekyo nnumye. Abasajja mwekyusa. Musajja yali ampita ngagamba kabiriti kamu akasigaddemu mbuno akati kae kabiriti keninawo kage kasigalira kati kazikidde maybe akabiriti kajja kuddamu kaloke ku miti kazikidde so no nze ngenda continuing nga mugezaako mugamba naye love bwetyo naye ekirungi social media nti bagimanyi ffe nga abadde mu bakyala bali mu industry omuntu osobola okuba kujja nakwa ne mukyala wo haaga n'amapeeke n'amusitulamu ffe tubimanyi kanaye nobimanya n'amanya nti mukyala wange abeera ne basita si basita kwe yeye sita anti oli yange nti oli yamusinga okuba sita anti oyo kubanga ayagala kumunyiiriza ddala mbadde nsaba mulamu ali muzungu aneetondereko kubanga amuwuliriramu nnyo ali muzungu nina ennamba ye wano bamma ali muzungu ono ali muzungu nkone katwegayirireko ate mukwano gwe nnyo neziwandi sons anegayirireko notujja ddulwana tujja ddugusa ajja kuddira amagwe tomunjagaliza ali muzungu bampita SB4 taata oli bulungi ssebo ndi wano n'omukyala amuyita Rosella Kagezi omukyala ono nga ye ex w'omusomesa w'Oluganda era tubadde twonyumya bwana eno n'agamba nti omuntu gwe neesiga asobola okunnyamba mu nsonga eno ali muzungu omukyala agamba omusomesa amwagala okufa obufi waatali tasobola kulya omusomesa ono abadde ayita Rosella ebigambo ebinyuma akabisi kandegera kikompe amazzi g'omu kikompe akabiriiti ng'amuyimbira obuyimba bw'omukwano kabiri kabisi kandagala baby nkwata I need your touch ng'abamuyimbira naye mbu yamukyaye mu kumukyawa ali mu bulumi obutagambika ate amuwaayiriza mbu yamwenzeeko kyokka naba kumwendako omukyala agenda kufa agenda kutta waneeno ali muzungu waddeyo omwana wa mutwafe
munange SB4 ensonga z'aba abaana Lozera nze simumanyi sagala kulimba era ne bomubuuza nze tandabangako naye golo yange ebiseera ebisinga ku muntu nga ndi naye nja kulaba nga aba ne ssente kituufu nze bwe nakwata musomesa anabe yatambulanga nabo ne mugamba nti njagala wevaluwinge sobola okufunamu kasente blood teri lwe nkola ne musosa ntanyuka nga tetufunye ssente era mubulesereze tufunye ne bwe tugenda okugabana lwaki musomesa musingo obukulu musingo otegeera bwe twogedde ku nsonga z'oyo omwana leero tubadde tulina twakawukana neno zeddakiika nga 15 ne mugamba nti Lozera nze simumanyi era simanyi kikyabaawudde naye tageti yange mbadde nkusaba osooka okakkane kuba musabye ennamba yoyo wallahi nga sitagwe ntya Allah mugambe nsaba ku nnamba ya Lozera nangamba tagirina ekituufu nga tagikola ki atagirina yagijje buli kimu yanyiize naye musomesa ono akyogeza mukwano nange wendabanga ayinza okuba mukazi wa mwagala naye nze ngamba batumuwemu ku budde kuba amwagala lwakuba nze mugambye nti ebiseera ebisinga omuntu gweyagala tebamuwa budde labo tebagiwamu budde naye mugamba ati mbadde nkusaba tutula tulisi fembi kuba nze mbadde nsazeyo ndi mugamba njaba mbateeke mu mmotoka mwembi mbavuge mbatwale ejjinja mukyakaleko mwembi mwogere naye kumusomesa ku bukambwe bwaliko ayinza n'okulya omusota naye information jampa ebiseera ebisinga musomesa muto noyo muno I think yosimulako naye ku appearance yendaba nga naye muto bana bato mukubanga bonna bato ayinza okuba nga buli omu alina ebigendererwa nga byanjawulo kisoboka kituufu musomesa yagamba ku oyo omwana nti saagala oddeyo okushutinga n'abantu abo vidiyo nkutegeera oyo n'amugamba nti ye bwe bazzeemu ne bashutinga nedditasha oyo musomesa n'amukubira mbu kinawula ku ludda lw'akagezi oyo yabadde mukambwe nkutegeera naye SB4 wallahi billa teri kiruma nga kulaba mwagalwawo nga waliwo omulala amukutte mu kiwato kiruma SB4 omuntu gwoyagala musomesa mutonze mutunuulira bwe ebiseera ebisinga nze mukwe tugenda kukola atula mumoloka bwati n'akaaba bwakaaba tezejjukira nze nseka mangu ngenda okulaba nkumanyi nze ne muviira noona ali wanaakaaba naye nze nseko zinzita bato naye nga nze kyenandirowoozeza at least obutaawukana bambi gandifunyeyo ko olunaku ne batuulamu bombi oba ne tubatuuza bombi buli omu n'amanya kikyalina okukola ne bano abantu abakwata bakyala baffe omanya omuntu wekyayagala namanya nti oli mukyala yes nange owange bamanyi omukwata mu kiwato naye ngenananga kunyiigamu awo onyigamu ng'omuntu kaleero yomwalengera omuto buli lwobeera n'omukazi nga baawo nga takuwubira aba takwagala SB4 kitegeera kituufu nno ndowooza buli lwobeera n'omuntu nga takuwubira aba takwagala bulaadi anti fe abamu bwebalyaffe lebeera eno nolaba kikaera nga kimukutteko n'owuba nadde waka n'oweenyizanyiza nova nobivaako nze oyo omwana yandagako akavidiyo nga ava kashutinga n'oyo omuwala nga sikulimba SB4 omwana nangamba nti ali nina byempulaningira bingi n'omwana ono naye nkwegaidde webale kunsanga oba nfunamu kasente luli nali nga sifunamu kasente sibaamu yadde n'ekikumi nangamba njagala nnyo buli kyenfuna at least abe ng'ayina ne mugamba ffe abasajja tulina kuwa bakazi kituufu ne mugamba omukazi newaba ayina mmeka at least omuwaayoko ne mugamba at least lwana kuba oyo mwana muto bajja mupasula naye nga musanyufu kyali wange naye lwakuba nze nina SB4 omuntu alina wankoma nina we mukoma kituufu tosobola kukkiriza nti simanyi musomesa waabeera nsobola nze n'oyo omwana simusangako of all my life sina na namba ye sikitwako wabula nze kyenfa kyali wange musanyufu n'omukazi gwayagala ayinamu akasente wallahi billah SB4 tuma kunyuka nenkwata emitwalo 3
Nenga amusomesa nemugamba mwana laba genda mune kasente ka. We tukoze tufunye emitwalo nkaaga. Nga sitya gwe nti Allah ne muwe emitwalo 3 ne tugenda ne tulya ne mugamba gendeeka. Nemugamba mangweka. Lwentambuza musomesa ewekiro we mutambuza ekiro lwa Sunday tubeera ku tonic ku live band. Ate nkaka santi kyaliwa nga amuvuga Wahabu paka waka. Sisuka naye saawa 2. Katukoze tutya osobola okumuyiya ne bamitinga nowoogera otomanya. I think ku Saturday. Nze mbadde njagala. Oleetero zera. Oba nze genda kwogera mule musomesa. Kuba musomesa munyiivu waali munyiivu bwatwe boogere. Ekyokubiri buli omu ayogere ebimuluma. N'ekirala musomesa alina okukitegeera nti omukyala yenna aba n'emikwano ali mu industry. Yes, mukwera mu industry, musomesa tali mu industry. Naye ali mu industry naye. Omusomesa didn't go before. Musomesa ne Kagezi ani asinga amaanyi. Musomesa wa amaanyi. Nina we nali ne musomesa oyo nga tuli ku kirasiki. Nga lugenda kushootinga video waliwo omwana omu omwala lugenda kushootinga na video n'angamba. Ekyo kigenda kuba kisusse mukyala wange anaakiraba atya. Can you imagine? Bambi amwagala. Ne kibaako we kikoma. Naye ebibaako ebikoma bujjukira abasajja abatusinga kumanya abo bakwata ku muntu akwata muntu n'amukwata eppeesa. Ate olumala omukwatira eppeesa ng'ayitamu. Ng'asuula awo. Ogala otuka omusajja nga yavuze bubi akagaaliko. SB4 guy asobola okuvugira bubi akagaaliko. Agenda okaza nga kalegeya. Empagi zonna zonna nga ziri eggulukuse. Mulimu SB4 abantu abalina ebifo ebisanyukirwamu nga biri kuyiika 9. Change kiri kwemu. Aliyo nzita. Sikuli SB4 sanga chali nga ine ebifo ebisanyukirwa kuyiika 9. Kulika kisawe ky'omupiira, kulika essomero. Osegere n'ekyakwata akagaaliko najja akavuganga bw'ayagala. Ogala tuka eringa konna kalegeyo olujegere. Nga nati zaasumulukuse. Osegere ogala olika naye akagaalika nga kikatonyeze oyiro. Nga oyiro yenna mukadde. Oli mutuufu. Mulimu abantu abamu SB4 nga baba agenda ekisolo asooka wa bakuli obulwadde. Bulwadde omutwalayo. Ososaako eyo wa bakuli eyo. Musajja sikuli ate olumala okulinnya gulobo ogimanyi. Kubitaale wa bakuli ng'esibye. Esibye. Tuli tugenda kisolo. Ne boolekera ekisolo. Adai. Osanga kitegeza nti olinya ekibaasi kisibye wa bakuli kutofudde nayo ogenda otuuka ekisolo enguudo mbi nakayitamu wiiki ewedde agenda okudda nga mulimu ebigundi ng'omusajja alina ebifo ebisanyukirwamu yiika 9. Nange eryemu. Anyway, tuyiye Saturday tulabe. Nze ngenda mukubeerako ko bwemba wano kuba mbadde nina wendi nga mwana nange namu ebintu ala kati kuba mutadde. Ne mugamba dde wakati bw'otuuke waka nkubeera nti otuuse nti kati. Tujja kwogeramuko tulabe ye kyanabolo ngenda kudda ko nze yogeddeko naye wanuka mu kyakadde nyuma kasa ali gesakola kudda mwana ona mind ya movement nyumba simanya ngali nga kayiringwa ina akanyonyi kanamazo kamanya akanyonyi nyodo mwana muganda nyaka nyonyi bade sikamanya na kabera kutoyi kabera kabulu obwe kabera akanyonyi nake omwana akwambaza akagatone kakutuka na mgaye mbafa na akanyonyi kanamazi mbona akakorwa ali muzungu akakorwa kamanya obukola bubeera nga kamuje bubeera butambula bungi bweba bugabana ekyokulya bumala kitematema ne bubanga kyonna kiwera bwekubeera kaafika tebukalya kati obukolwa obwo ate oyo omwana yanyindidde ne walumbezaayo namumena kemba kawalumbezaayo ine baddayo abo bonna butongo SB4 nze omwala SB4 yanjawako nga tutudde Aisha Atudawo nangamba okuva lero naye natululesha nga nanga afanana nkulungula nanyiga kulungula bi chakabi
Wei. Ange. Kale yogala kuona ye Saturday nze wendi. Saturday all totally free. Saturday. I don't have lectures on Saturday. Yeah, the Saturday naye wali. Anaye akwegayiridde nnyo. Mulenzi wa. Ngenda mukubira kencha. Bamukubira konja kuwa feedback eja. Kale takale dda. Sura bulungi taata. Kale mukabanga naye sura bulungi sebo. Kale. Katulinde ali. Awona. Awesanyo awampulira n'omutima gugenda gutowolokoka. Gwegambye gwe tukwate mpola. Ava kayonyika yakuba yanna. Nze sifaayo bwe busungu era nga ali bw'agamba. Ate byetonda. Ne bw'ateetonda. Kuba namunyiiza. Obaka bwasemewe okugamba ditaacha. Wakati yayonoonya amaka ago gundi wuya. Sajja bano. Ditaacha. Sakalamani. Gidongo lyerinnya lye lyeyita Gidongo. Badde nsaba bambi toddamu kuweereza ebigambo ebiwanda omuliro nga obiweereza bba wange kubanga ali short tempered. Ati mbadde nsaba taddamu kuweereza ebigambo ebyo ati akakkane kubanga ye buli wabiweereza kozi ye talina kyafiirwa. Naye nze nina kyenfiirwa nfiirwa omwami abadde caring abadde loving annyimbira obuyimba obutali bwa bulijjo. N'olwekyo ditaacha taddamu kujonkera bba wange. Amwesonyiwe. Najja twawula ate nga tubadde tutambuddeko akabanga. Abaddamu abakuyimbira obuyimba obutali bwa bulijjo. Dole w'omwana wange maama afudde. Dole teyamuyimba. Anyway, kwa SB4 Media tuguse ensonga ndowooza ensonga ozitegedde eza Rosella Kagezi ne munne omusomesa w'Oluganda. Ensonga zino bba n'ebintu bibaawo abantu beekyawa. Ensonga zibaawo ne mufunamu obutakkaanya ne mwekyawa ne muddingana. Fe abasese ne tuswala kwegamba era mu nsonga z'abaagalana gwe nkikugamba gwali eyo. Ebyo olina kussayo bitono kubanga ssaawa yonna bajja kuddingana tetukiswale. Naye nga musomesa yonna gy'oli mwana akwagala. Omuntu watukira kujja mu kamera naga kaneefiriza basajja bonna bagenda okundaba. Omanya omuntu akwagala ebintu bibeera serious. Unakaba yina girlfriend we ne girlfriend tasobola muteeka ku status yadde muposta ku TikTok. Naye no. Ana oba videos je za ditaacha. Era bebu bwana ngamba nzije samuliddeko ngagamba nzije ne bwana ngamba nzije. Anti yakujja kadawo. Kuba kadawo ntebereza. Yanchayidde kikolwa si video. Ne kati bwana ngamba nti videos jeyo. I will do what baby wants. Gayo jitegedde. Anyway, banaffe aba Wamato estate management batukama ka sente ba kusololeza nyumba z'abapangisa gwe ali eyo nga oyina abapangisa tebagala kusasula we kwate ba Wamato estate management basangibwawo natete ku Makai Road ku stage ya mwana mujimu bajja kuwa makoko kusololeza nyumba z'abapangisa bakuwa sente zo nga mu bulambalamba ekyokubanja abapangisa gwe kibalekera baba kwa kasente ko bone abakubanjiza baba yese ba Wamato estate management atera wamu ne bannaffe aba Azul Tours and Travel nabo tukyatambula nabo basanga bakyengera ku kizimbe kya Kyengera Molo. Shop number 20 Mailo Gusooka bakuyambako kufiira passport endaga muntu paperwork wanonya visa oyinza okuba na appointment ku embassy nenge eruddewo bakuyambako banga bagisembezaako balina Schengen visas ate era ne airport pickup bagikolera ddala baba yese Azul Tours and Travel. Katukuleke tusabe alinga watusuubiza nti agenda kwogerako ko naye singa kama tuyamba nayogerako ko naye Saturday to meeting tomanya oyinza okufuna akasiko ku matama nezidde okunywa tezijja kunywera ne mubwatula omwaka fani nga omuli oli wuwe mwejjukanya wabadde onvuma akanyonyi akankulunga amazzi sijja bimujjukiza anti ajja kunyigirawo neera nze nja kutwala nti tewali kyeyanvu gwe mulaga omukwano era nti mama yangamba omukazi olina beera wansi wa bbaawo oli mutuufu. Anyway, kwa SB4 Media tuguse ensonga mbere bulungi mweraba. Pastor Twina Habati akutusako Ayama Wonder Worship Concert.
pounds nga 17 omwezi guno gwe 10,2025 tugenda kuba mu kusinza nga bwe tukoola omwoyo awerekeddwako abasinzi okuva ebweru w'eggwanga nga Bebe Nkululi n'abasinzi abalala nkumulitu okuyingira emitwalo 5 ate nga ba VIP ba mitwalo 25 y'emmeeza ya miliyoni 2 Big Twist baako Kibati Tours and Travel destined for greatness kati no nga 17 omwezi guno gwe 10 tosubwa okusinza mu I Am a Wonder Worship Concert ne Pastor Twina Hubbard